Gano ge maka gange ge nazimba oluvanyuma lw'okuva e Saudi Arabia. Nakomye ngamba gamba omuzungu yandaba ku YouTube era ngamba sobize ekyaddako. Wabula nga sinnakiba wakamala obbannyonnyola. Lwe luno olunaku lwe nava e Saudi Arabia era nali nakogga nnyo. Bwe nava e Saudi Arabia ekyankomyawo mujjukire nti kyali nti omutima gw'abaana gwali gunnumya nnyo. Era nadduka speed ne ngenda mu kyalo maka ga ssezaala wange ne nazaala wange. Era bwe nali eyo nakola vidiyo ez'enjawulo era ne nziteeka ku YouTube channel yange. Lwe luno olunaku lwe twakomawo n'abaana bange okuva mu kyalo nga mbaleeta e Kampala. Era gwe guno omuzigo gwe nali mpangisiza kubanze munnange ndi nfunzi sirina taata sirina maama n'abooluganda be nnina munnange nali sisobola banyigiriza nnyo era bwe nakomawo nasula olunaku lumu wa sister wange olunaku olwaddako ne nnoonya akazigo kano ke mulaba nakafuna sayidi ze ye unnateete nga bwe mukalaba mu buvundu bwako obusente bwe nakomawo nabo bonna bwagwera mugula mufaliso gula bed cover gula masuuka gula ki kuba mu kugenda ebintu byange emboozi njagiba wa bannange bannange ekuba obunaku techa naye natandika wano obulamu naye nga nyina essuubi ly'okufuna ebirungi omutima gwange gwali mugaga nga nyina essuubi lwe luno olunaku lwe nasooka osula mu kazigo kano era sisita wange muto wange ate ye yannyambako nnoonya omuzigo guno era buno budde bwali budde bwa kiro era nga nviiridde yazzeeyo ewuwe ne ngamba kantereko obujulizi buno bannange nalinakogga nga ne boosiikira embwa mu butuufu tesobola kundya nze nagenda nyina kilo 96 ogende Saudi Arabia nakomawo nyina 58 era nga be mundaba Nateete we nali napangisa bannange omubbi yali wali nga tusula tugugumuka omubbi ate nga namutemu nalina abaana bange batonga mmazo baleeta ku kibuga munnange ng'omutima gusula gunnuma ngamba watyanga batumenye nga sitya nti oba balina kye bagenda okutubbako ne wabula nga nfaayo nnyo ku bulamu bwaffe singa banzita singa ekizibu kyonna kigwawo era nayeegayirira nnyo ne ssekwegayira neegayira taata w'abaana bange gwe nali sibeera naye namwegayirira nnyo ne mugamba nnyamba nve wano era bambi yankwatibwa ennaku nankwatibwa ekisa nampa ssente nangamba noonye omuzigo omulala mu kunoonya nanoonyeza ku luguudo olwo olwa Bombo Road kuba nali nabeerayo mujjukire nali mbeera Kawempe kati bwe nali nnoonya nanoonyezako olwo oluguudo era Mukama nannyamba nenfuna ennyumba e Kagoma naginoonyeza mu lunaku lumu nenfuna double room eyo era ne tusenguka Nateete namalayo emyezi gyange 3 bwe gyaggwako ne nsenguka ne ngenda e Kagoma bwe ntuuka e Kagoma mu double room eyo nafukamira mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama kayebe yene nyumba yebesemba omukupangisa Mukama guno gwe muzigo gwensembi okupangisa kitange taata nasaba nnyo nensaba Mukama Katonda era kyesitamanya nti Mukama yali awuliriza essaala yange saayetuulako munnange saagamba nti mbadde nfuna emitwalo 8 kantuule nedda nayiya mangu ebyokukola nentandika okukola waayo liquid soap era mutegeera bulungi nnyo mukola namukuba nentunda liquid soap nga nkola ne deliveries era nga bwe mulaba mu vidiyo eno munnange namukola bulungi nnyo liquid soap ne mutunda kyatuuka ekiseera nga sikyasobola kukola liquid soap ono kyesitabagambye nali nakapangisa double room eyo wayita emyezi 3 abaana bange nakomawo bwe yajja munnange nafuna olubuto bwe yafuna olubuto ate olubuto lwampisa bubi nnyo nga sobola nakukola mirimu naye bwe nzaala Katonda yannyamba nembeera mu lubuto olwo nenzaala omwana wange yali wa myezi 2 bwegityo yo bebi gwe nali nzadde olwo baweza abaana 3 taata w'abaana bange naŋŋamba eyo ennyumba yitasobola gisasula eyo double room gye twali tufunye yali tasobola gisasula naŋŋamba era mpaakinga ebyange ngende eruweero lwaki yali aŋŋamba ngende eruweero nga ngambe nyumba zijja beera za layisi wabula nali sina muntu gwe mmanyiyo nga naye talina muntu gw'amanyiyo wabula ye yakijja bujja mu bbanga nangamba ngende eyo eruweero yali ayogedde mu ndowooza n'emikwano gye munnaye nga gimugambye omukazi eyo gy'oba omutwala bannange nawulira bubi kuba nali mmanyi gwe mulundi ogusembye okubanga tupangisa nali mmanyi bwe nabeera mwego omuzigo tata w'abaana bange ajja kunzimbira era nve mwego omuzigo ngenda mu nnyumba ya tata w'abaana bange bazimbidde ne munnange saamanya nti ye yali alowooza birala bwangamba okusenguka namugamba mpaama obudde omwana wange onaakola ki nalina omwana wange ng'ali mu top class omwaka ogwo ne mugamba nnyamba omwana wange onaamale top class naye saakimugamba nti nja senguka ngende eruweero
nakimugamba olw'okubanga nali njagala kusooka kwogeramu ne Mukama Katonda wange. Era olwava ku ssimu eri amaziga gaali gankulukuta nayegayirira Mukama ne mugamba taata tontwala muzigo mulala, taata tontwala luweero, taata ondaba simanyi kola mikwano, simanyi kino taata ntunuulira mu butuufu neetaaga amaka gange. Mukama ntebere kuba watali kubo, Mukama nkusaba onzimbire. Nakyusa essaala ze nali nsabya taata w'abaana bange natandika okuzeesabira nga nze omukazi nsobole okufuna ekyange. Mukama awulirize essaala. Sinyoma mirimu era naye taata abaana bange ne mugamba sente zobadde ogenda okumpa okusenga okugenda eruweero bambi zimpe mbeeko kyenkola nange ntandika okukola. Bwe nakola nawe ngenda kukuyambako oleke zitowererwa nnyo. Teyali mubi oluvannyuma lw'okukayana ennyo, oluvannyuma lw'okumulaga nti nali sisimye ebikibi yali aŋŋambye, oluvannyuma lw'okumulaga nti naakazaala omwana wange wa myezi 2 okimanyi nave Saudi Arabia nga nyina obuvune wano ku mukono gwange ogwa right obulumi bugira ne bunnuma kati ongamba otya okusenguka biki. Munnange yampa sente, wampa sente entumye endibota y'abaana first class. Ntandika otunda endibota eyo okukuba we Kagoma, ntandika otunda endibota eyo nkeera ku makya n'omwana wange ne mwambaza kali kawezezza emyezi 3. Bano abato ababiri Katonda yanyamba sister wange muto wange nali mbeera naye ebiseera ebyo nga nsigaliza bano abato nkeera ku makya ne bateeka ne bagenda ku ssomero ate nange ne neeyongerayo ku kkubo ne ntundira ku kkubo mu musana tukuba nenga omusana gwaka. Naye Katonda ono buli kye nakolanga nakiteekanga ku YouTube. Saanyoma buli kye nakolanga kiteeka ku YouTube, buli kye nakolanga kiteeka ku YouTube. Bwe nali eyo ku kkubo omuzungu n'akomentinga n'aŋŋamba Tendo yaŋŋamba Irene oyina akawunti namba kwensobola okuteera ssente oba oyina engeri yonna nina kwensobola okuteera ssente from nowhere. Banange Mukama wa buyinza, Mukama afuga, Mukama tasosola baana be, banange nze enfunzi. Banange nga sirootangako kale nali nalootako nti nja zimba naye nga simanyi mu ngeri ki nga byonna nsuubiza mutata w'abaana bange. Naye Mukama wa buyinza, Mukama alaba abanaku, banange mulinde. Njagala nzize emabega n'emboozi eno nga njagala njive kumukumu nsobola batemera amangu such that bwe ntuuka wali kuzimba ennyumba yange mu ngeri y'ekyewunyo gye nazimbira emyezi 5 mujja gamba wamma avudde wala munnindirire komawo ne paati eddako. Gano ge maka gange ge nazimba oluvannyuma lw'okuva e Saudi Arabia. Nakomye ngamba gamba omuzungu yandaba ku YouTube era ngamba suubiza ekyaddako. Wabula nga sinnakibawa kamala obbannyonnyola. Lwe luno olunaku lwe nave